po jako akawuwo. Bannayuganda bangi Mukama be yawa obwongo okuyiiya ebintu ebitali bimu wabula nga gavumenti yebadde bulamu okubayamba okukulaakulanya ebiyiiye byabwe ng'abadde bayiiya ebintu ng'emmotoka, ennyonyi n'ebirala ate amawanga amalala ge gabatwala. Ng'aduka bebiso k'emikeeka n'agamba omuntu ono alimu ekitone ekyokuyiiya singa mutwala ku kyalaani yeyongera n'emikeeka era ng'egirya. Ku mulundi guno gavumenti esitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayo okukwasizaako abayiiya nga bano bakuweebwa ensimbi bongere omutindo okw'ebyo bye bayiiya oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti kyekimu ku ebyo ebigenda okuyamba Uganda okutuuka ku lubu lw'ensi zinnaggwadda mu myaka egijja. Science oba amagezi ga science, amagezi ga tekinologiya n'okuyiiya ne engineering kyekintu ekimu ekyamaanyi nnyo ekijja kuyamba Uganda okutuuka ku ebyo byesuubira mu mwaka gwa 2040. Bwe tusuubira nti buli Munnayuganda on average ogenda kuweza emyaka 2040 bajja kuba nga bafuna ssente eziyita ku $9.5 buli mwaka on average mu Munnayuganda etuyita upper middle income. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita wa Sayansi, Tekinologiya n'Obuyiiya Honorable Dr. Elioda Tumwesije ategeezezza nti buli muyiiya yenna mu ggwanga ko n'abo abanoonyereza gavumenti ebawadde omukisa okwewandiisa n'okuwaayo okusaba kwabwe nga balaga ebyo bye bakola ebawa ensimbi ezibayamba okubitwala mu maaso. Basaba baba bagala ssente mu gavumenti bawe okusaba kwabwe nekye tuyita concept nga tebayita mu pages oba mubakola nga 5 bawandiike kye bandyagadde okukola babayita baani ate beetaaga sente meka mu myaka 3 naye ekyamaanyi mu mwaka gumu ogusooka kiki kye bandyagadde okutuukako. Minisita Tumwesije agambye nti omwaka guno ensimbi obuwumbi 7 ze zirekeddwawo okuddukanya enteekateeka eno so nga ate omwaka ogujja zino zaakwongerwako obuwumbi 10 ziwera obuwumbi 17 ate era esuubirwa okwongerwako singa abayiiya zino bannaba bazikozeseza bulungi. Ate guno omwaka tulina biliyoni nga 7 naye tusuubira next financial tuyakwongerako biliyoni nga 10 ze 17 naye bwe batulabye bannayuganda nga balakulyetivu balina okuyiiya kw'amaanyi applications nyingi era nijjo kudayo mu cabinet ne tugamba muwaye abannayuganda bano tubasapootinge bakole emirimu batuwe emirimu batuwe ssente bannayuganda bebe bulungi wano mu Uganda. Mu nteekateeka eno n'ebyobulimi ko n'ebyobugagga eby'omuttaka nga zaabu n'ebirala si byakusuulwa mu guluka wadde nga ku bavumbula ebirungo by'ebyobulimi bano basabiddwa okubikola n'obwegendereza obutakosa bulamu bwabwe ababyeyambisa. N'ebintu ebirala raw materials endala kati ngayo nga bwenyogedde minerals ebyokutimba mu ttaka kubanga olaba abakyala bonna balina bye baba bamala ku matu obawa naye byonna obwempeta naye byonna biva eggwere bingi oyinza kusanga omuntu afuna minerals nagikyusa nayiiya oba cosmetics oyinza kusanga cosmetics zonna ziva eggwere kati omuntu ayinza kukola nakola ekintu oils nakolamu ebisugo binasobola kuyamba abantu. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu maaso awo nsuubira kuzimamu nnyumba era nfune n'amaka nange.